waliwo munnayuganda munnaffe amiisinga ali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Omukyala ono amaze emyaka 4 mu ggwanga lya Saudi, naye yasembayo okusindikira famire ye message ng'akaaba nga bagamba boosa ngambye mbu siddamu kuba na simu yange ngireke mu kisenge kyange. Naye lwe lunaku abantu be lwe baakoma muwuliza, kati weeks 3 tebamuwuliza. We bagezaako okwogerezeganya ne boosi ablookinga buli kiramu. Omukyala ono yali yakamala omwaka ayagala kundaba na simu, simanyi simu eba erina kuba waggulu sindi kaseera mutimba nina kutambula na simu yange ayomba okufa agambye tajja kuddamu kunsasula nate kontakiti yange yaweddeko nze kyenjagala kudda waka ate bo tebaŋŋambangako nti oba ngongere tayogerangako nange ekintu kyonna n'ataddewo embeera waka kati simanyi oba nkole ki simanyi ki kyemba nzizaako kuba abaana bamugambye lwaki tabeera na simu nti nedda alina okubeera simanyi ki era mugamba omuzi bw'alinga omulalu ebintu binsobedde olw'embeera kati gyantali yansindikira ebifaananyi kyannaku nti si kyalina bifaananyi ebyo mu simu yange ng'ekisooka yali asula bweru nga bawala b'omukadde gwe yali akolera bagamba kimu oyo maama mulalu bw'atyo. Omukadde yasooka n'akwata essimu ya Kadaama n'aginyika mu mazzi, teyakoma okwo n'akwata kyaja n'azimenyaamenya n'addira amasannyalaze mu ruumu Kadaama mwe yakyagingira n'agasalako. Buli ssaawa bwe zaatuukanga ez'okwebaka ng'omukadde akwata ebikunta bye ng'afuluma ebweru ng'agamba ne Kadaama jangu tolina kwebaka mu nnyumba nga nze neebase bweru, nga basula bweru oba winta oba musana baasulanga bweru. Naye Mukama n'akikola ne bakwata omwana ne bamutunda awalala ng'akoze omwaka gumu n'emyezi 8 ne bamutunda awalala. Gye baamutunda kontrakiti n'eddamu buto, naye abadde alinayo emirembe, naye yakoze n'amalako emyaka gye 2 n'emyezi egigwamu n'aweza emyaka 4. Naye ate mu process y'okutandika okuba nti abanjaka air ticket abengadde ewaka, boosi n'atandika okukyuka, omukyala n'atandika okukyuka ne tulowooza oba lwakuba ali lubuto nti olubuto lwe lumukyusizza. Paka kati ku ssaawa y'olwaleero baamuggyako essimu weeks 3 famire tekyamuwuliza, boosi wa blookinga buli kimu. Ngenda kusaba ggwe amanyi ku kampani ya Kileija nyambaako mu comment section woba omanyi kampani ya Kileija ekifo weesangibwa nteekerayo awo mu comment section tuwandikireyo ekitundu. Kampani eno ekyayitibwa Kileija tebagikyusa linnya, naye olw'okuba nti baafunanga cases nnyingi ez'abantu baabwe nga bakomplaininga nti abantu baffe bemwatwala bulabula nga omubimanyi, kampani eno yasalawo nebanga esenguka. Naye abaana bonna be baatambuza okuva mu 2021, 2022, 2023 abo abaana bonna abakkiririjja abasinga balaajana era bagamba tebafuna buyambi. Kati ate kyannaku nnyo nti n'abantu baabwe we baali bamanyi mu kifo kampani weeri baasenguka. Mulimu omukyala Hajati ye nannyini kampani eyo ndowooza tafaayo tarespondinga ne omuterako message. Abakozi baayo bwennyini tebarespondinga nti famire egezezzaako naye tebafunye kuyambibwa. Oyo omukyala Hajati muzibu nannyini kampani. So kyetwetaaga kimu, twagala kumanya kampani eno weeri. Woba omanyi kampani ya Kileija oyinza okuba nga yakutambuzaako mu 2024 oba guno omwaka gwennyini 2025 nga wayitira mu kampani ya Kileija, oba kale ng'olinayo omukozi yenna ali mu Kileija nga yo okimanyi nti we mutuukako ono nza nnyamba, you never know, ayinza okuba nti ajja kutuyambako tube nga twogerezeganya naye. Naye nga Kileija International bambi mukyuseemu, abaana bangi bakaaba aba Kileija. Mufeeyo okulaba nti abantu be mutambuza ate mubayambako mu buseera oba mu kaseera nga bafunye obuzibu.
temubalekerera. Kampani zizonna si Kireija yokka, bambi mufeeyo. Guno omulimu ba social medias we tuvaayo ne twogerako ku kampani ezo nga mugamba nti twagala kusuula kampani zizammwe, naye ate amazima gali nti mmwe musuula kampani zizammwe buli lwotafaayo ku mulimu gwo, buli lwotawa keya abantu bootambuzizza ate nga bagenda okurekomendinga ku bantu abalala, gwobeera wettira omulimu gwo. Ono omwana okuva ndowooza nga mu 2022 Kireija International baagaana okuyamba omwana ono era wonna embeera gy'abadde ayitamu Mukama ng'ayamba buyambi ko n'abo babadde bamuyambangako okumubeererawo okwogerako ne bakama be kubanja ssente kumwogererako. Kireija simanyi oba ono omwana gwe baaboola okuba nti tebamuyamba kubanga tekitandise wano eno nti kino ekya recent nti bamugyeko essimu avudde ku mpewo amisinga. Naye omwana ono ndowooza okuva mu 2022 bannanga akaaba naye Kireija temuyambangako ne famire ye nga basituka ne bagenda ku Kireija bifo nga tebanaba kuba nti bakifutinga bannange nga tebafuna kuyambibwa. Bwe tuvaayo ne twogerako nga bagamba nti twagala kuba companies naye ate companies zennyini ze zisula emirimu gyabwe. Naye nga nkuba kyeyo wonna wooli mukwano gwange essaala ekola kinene nnyo, amaviivi tegalimba. Pastor Bugembe yayimba n'agamba nti amaviivi tegalimba, alina obujulizi bannanga amaviivi tegalimba. Nkuba kyeyo amaviivi go gagenda kusevinga obulamu bwo, gagenda kutaasa buli lw'onoofukamira n'osaba Mukama agenda kubanga akutaasa. Kankome wano eno olunaku olwaleero, Mukama abankumire nnyo. Buli omu wonna w'osinzira okuba nti olaba vidiyo zange okola kyamaanyi alayikinga n'okomentinga ate onzizaamu amaanyi, naawe asubscribinga onzizaamu amaanyi ate si kyokka wabula oyamba ne channel okuba nti ekula, oyamba ne vidiyo okuba nti etambula neyeeyongerayo okutuuka ku bantu abalala. Mukama abankumire nnyo. Tusinkane mu vidiyo eziddako, mubeere bulungi, mweraba.